Mukaweefube w'okweteekateekera empaka z'omupiira eza Sekafa ez'abakyala, ttiimu y'eggwanga Crested Crane enkyawe etandika okutendekebwa. Uganda nga be bateesiteesi mu mpaka zino bateekeddwa mu kibinja A omuli Kenya, Burundi ne Zanzibar. Ate mu kibinja B mulimu Ethiopia, Tanzania ne Rwanda. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko akategesi Rogers Byamukama, ebyokwerinda biri ggulugulu era basuubira empaka ez'emirembe. Tukoze emirimu mingi emabega okulaba nti tonamenti eno egenda bulungi mu byokusula, ebyokwerinda, ebyabawagizi n'okulaba nti omutindo gwa tonamenti mulungi ate gujja kuba mulungi. Ate ye Ssaabawandiisi wa Sekafa Nicholas Musonye yeebazizza Uganda olw'okukkiriza okutegeka empaka zino newankubadde embalirira yaabwe si nnene. Uganda have taken a bold, risky step to organize this competition. Zanzibar could not do it. And it is not because that we have not been realizing that women in football is important. We have always thought about it. Even in our meetings in CAF, in Sekafa, we have always said, let's play women football. Now, something has to start from somewhere. And Uganda has taken that initiative. Ya President wa FUFA Engineer Moses Magogo ategeezezza ng'ekigendererwa ky'empaka zino bwe kiri eky'okutumbula omwenkanonkano mu bakyala. Olwaleero tugenda kutandika omwaka ogwokusatu ne liigi ya clubs eziwera 16. Osuubira nti abaana b'obuwala bangi abeeyongedde okufuna opportunity okusamba. Ate bwe twamaliza tugamba naye nga bamaze okusamba ki ekiddako. Kwe kulaba nti tutuukirira Sekafa ne tubagamba nti tutegeke ffe nga Uganda. Wadde tetulina sponsor, wadde tewali nsimbi, naye nga Uganda twasalawo ne tugamba nti tujja kutegeka ekikopo kino. Empaka za Sekafa ez'abakyala zasemba okuzannyibwa mu 1986 mu ggwanga lya Zanzibar. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.